nti ebife bibiri speaker bwabera omwami deputy abere mukyala speaker bwabera omukyala deputy abere mwami we are calling for gender balance for that highest office naye naffe ng'abakyala tukomewo twekube mu mutima efo tubikozese bulungi tulekerawo okuba ebikono bakyala bannaffe tulekerawo okulowooza nti gwe olina okubeerawo paka nammwe abakyala abali mu bifo by'abawumani MP kuddu ku madistrict agenjawulo oba oluddeyo yessaawa dikirali nga tisigenda kudda owa abaana bawala space tuyiga okukula nti omuntu woweerereza mu kifo ebbanga eggere wobanga weeteeseteese bulungi oteeka okuzibwa n'odda mu kifo ekirala such that tulekera bannaffe spaces zino zikolamu naye ng'ekyamazima kiba kya bulyazaamanya buli institution ya government gender balance teyalibadde negotiable twalibadde tumanya nti omwami bw'abanga yakutte high office addako yalibadde mukyala so nze nsaba tewali agenda bituweera bwerere tebagenda bituweera ku mukeeka tuteekwa bikolerera abakyala tuddeyo twekubeko mu kifuba mu butebe tukozesa offices zino kyabadde kya buswavu bino ebitambula mu office ya speaker biswaza kusaidia abakyala nene nyongero okujjukiza omukulembeze w'eggwanga nti right honorable speaker Anita Amongo wadde wamukutteko tusaba ababbi abasinga ye basooke bakwatibweko kubanga tubalabye scandals tuzimanyi nnyingi nnyo kati wano tulabanga kiso kya mbuzi fe tulabanga omukyalo ono ali victimized yes ayina ensobize naye tusaba n'abalala abafaananako nga ye n'okumusinga nabo bakwatibweko so tusaba obwenkanya mu bukulembeze n'okwewaayo obudde ng'eggwanga mwami Museveni olowoozeeko nti eno direction gye tutute as a country yalibadde ennungi munenya speaker honorable Anita Amongo saawa eno wano twabalabye mu bululu nga mububba straight away ng'obululu bubbibwa ng'emmundu zireeteddwa mu bantu abakyala batyoboddwa era Anita ye yabatyoboola katusaba tutunuulire ensonga gye bayita governance obukulembeze tuleme okuba balyazaamanya ate tulowooze ku ggwanga ery'enkya nga ligatta abaami n'abakyala ligatta abato n'abakulu ate nga ligatta ebibiina ebyenjawulo kubanga tukyali mu mugendo ogw'enkulembera ebibiina ebyenjawulo embeera eriwo ssaawa eno nga palamenti ya Uganda yeeteekerateekera okulonda ani anabeera speaker ne deputy wa palamenti ye12 abakyala ffe tusinza okubeera mu kaseera k'okusoomoozebwa saawa eno mulaba bannaffe badde balowoozezza obanga balina ekiteeso era nga bakyakirina nti honorable both abeere speaker wa parliament nti ate honorable Tayebwa abadde deputy speaker asigale nga deputy speaker wa parliament ye12 nga automatically okiraba nti abakyala batulese ebbali n'ekyo tukijjamu kyakuyiga ki nti saawa eno kati mulaba tubuna obufo abakyala ddamu n'oddamu ebibiina by'abakyala bivuddeyo abakyala abali mu parliament muvuddeyo kwerwanako nti bannange wali baddewo kagenda balance katutuuse mu mbeera ey'okubanga naffe tuli ku mmeeza twegayirira bwegayirizi so nga kyali badde automatic kiki ekitulaga nti abakyala bulijjo tulaajana wofuna omukisa n'oweebwa ekifo kikozese bulungi nzikiriza nammwe nti abaami be basinza okulya enguzi era toyinza gamba nti abakyala ffe tusinza okukoza ensobi naye ekizibu ekiriwo nti omukyala akola ensobi emu n'ebikka ensobi z'omwami 10 sikiwagira kuba na speaker wa parliament ne deputy nga bombi baami era ekyo kiba kya bulyazaamaanyi n'ekibe kyakuyiga gye tuli kakati saawa eno tuli mukuba bukubi mmeeza tulinga abeegayirira ate nga kyali badde automatic feke nnyini abakyala tulina abakyala muffe ng'omuntu okuva district yo bwe yatandika bisanja 5-6 kyali mu palamenti ya Uganda kyokka ate gw'osaba obwenkanya eri abakyala space gwe wennyini ogirina togita kakati gwani anawa girl child oba omwana omuwala omulala space nga nawe nga mukyala mune tosobodde gimuwa so nze ndowooza bino byonna ebibeerawo tubeere ekyokuyiga n'ekyokulabirako ffe ng'abakyala nti wooweebwa ekifo manya nti bw'okikozesa obikinyigiriza banno mwatundira mu lisiti y'amabaati abakyala ffe twasinga okuba abangi mu kubba amabaati abakyala high profile baba batuwadde obwa prime minister batuwadde obwa vice president bannakadama gye bali eyo abakulembeze abakyala weebali twatuuse ne ku mulamuzi ne deputy we bonna kati basajja kitegeeza nti abakyala tetukyalina busobozi so mukulu Museveni nga twongera okusaba nti ekifo ky'obwa deputy kisigale nga ky'abakyala naye naffe abakyala tusigale nga twekubamu mu mutima okulaba butya tukozesezza ebifo sigamba nti ffe tulina kuba badeputy naye engeri omwami gye mwalonze both speaker aleetebwa ku bwa deputy okuva mu NRM abeere mukyala naye ffe nga ffe tugenda kukola homework muffe abakyala tutandike okuddayo ku principles of good governance omukyala ng'okutta ekifo first of all kola ng'omukyala nga maama w'eggwanga abakyala tetwabeeranga babbi number 2 manya nti ngenda kuweerereza ekiseera ekigere mbe ekyokulabirako omukyala tolina nsonga lwaki obeera mu kifo emyaka 3 in the same position tuyiga okwetraininga tukule muyiga creating space abaana abawala so ensonga y'okozesa ebifo n'ensonga y'obuta creating space nene nnyo nti tulina ba MP nga twabalaba mu bululu nga mmwe bakazi ng'ate mmwe mubonyabonya bakazi bannammwe MP omukyala nga wenyigidde mu bikolobero akalulu k'abakyala kaali badde kaakawoowo
ne twabale bakyala bannamwe mu abakyala bwakosezedde okubba obululu mu abakyala bamwe abalabiddwa mu byaba kifeesi ng'emmundu ziveeno ddeeri abakyala so ffe tusigale nga tukkiriza nti bwe tubanga tuli mu mbeera yonna ng'abakyala tusigale nga tuli bakyala naye ekyo ekitiibwa tutakyewe ng'abakyala bajja kituddirako so nange nyongera kwongerezaako ddoboozi we demand nti ebifo ebibiri sipiika bw'abeera omwami deputy abeere mukyala sipiika bw'abeera omukyala deputy abeere mwami we are calling for gender balance for that highest office naye naffe ng'abakyala tukomewo twekubemu mu mutima efo tubikozese bulungi tulekerawo okuba ebikono bakyala bannaffe tulekerawo okulowooza nti gwe olina okubeerawo paka nammwe abakyala abali mu bifo by'abawumani MP ku madistrict agenjawulo oba oluddeyo yessaawa dikirali nga tisigenda kudda owa abaana bawala space tuyiga okukula nti omuntu woweerereza mu kifo ebbanga eggere wobanga weeteeseteese bulungi oteeka okuzibwa n'odda mu kifo ekirala such that tulekera bannaffe spaces zino zikolamu naye ng'ekyamazima kiba kya bulyazaamanya buli institution ya government gender balance teyalibadde negotiable twalibadde tumanya nti omwami bw'abanga yakutte high office addako yalibadde mukyala so nze nsaba tewali agenda bituweera bwerere tebagenda bituweera ku mukeeka tuteekwa bikolerera abakyala tuddeyo twekubeko mu kifuba mu butebe tukozesa offices zino kyabadde kya buswavu bino ebitambula mu office ya speaker biswaza kusaidia abakyala nene nyongero okujjukiza omukulembeze w'eggwanga nti right honorable speaker Anita Amongo wadde wamukutteko tusaba ababbi abasinga ye basooke bakwatibweko kubanga tubalabye scandals tuzimanyi nnyingi nnyo kati wano tulabanga kiso kya mbuzi fe tulabanga omukyalo ono ali victimized yes ayina ensobize naye tusaba n'abalala abafaananako nga ye n'okumusinga nabo bakwatibweko so tusaba obwenkanya mu bukulembeze n'okwewaayo obudde ng'eggwanga mwami Museveni olowoozeeko nti eno direction gye tutute as a country yalibadde ennungi munenya speaker honorable Anita Amongo saawa eno wano twabalabye mu bululu nga mububba straight away ng'obululu bubbibwa ng'emmundu zireeteddwa mu bantu abakyala batyoboddwa era Anita ye yabatyoboola katusaba tutunuulire ensonga gye bayita governance obukulembeze tuleme okuba abalyazaamanya ate tulowooze ku ggwanga ery'enkya nga ligatta abaami n'abakyala ligatta abato n'abakulu ate nga ligatta ebibiina ebyenjawulo kubanga tukyali mu mugendo ogw'enkulembera ebibiina ebyenjawulo embeera eriwo ssaawa eno nga palamenti ya Uganda yeeteekerateekera okulonda ani anabeera sipiika ne deputy wa palamenti ye12 abakyala ffe tusinze okubeera mu kaseera k'okusoomoozebwa saawa eno mulaba bannaffe badde balowoozezza obanga balina ekiteeso era nga bakyakirina nti honorable both abeere speaker wa parliament nti ate honorable Tayebwa abadde deputy speaker asigale nga deputy speaker wa parliament ye12 nga automatically okiraba nti abakyala batulese ebbali n'ekyo tukijjamu kyakuyiga ki nti saawa eno kati mulaba tubuna obufo abakyala ddamu n'oddamu ebibiina by'abakyala bivuddeyo abakyala abali mu parliament muvuddeyo kwerwanako nti bannange walibaddewo kagenda balance katutuuse mu mbeera ey'okubanga naffe tuli ku mmeeza twegayirira bwegayirizi so nga kyalibadde automatic kiki ekitulaga nti abakyala bulijjo tulaajana wofuna omukisa n'oweebwa ekifo kikozese bulungi nzikiriza nammwe nti abaami be basinze okulya enguzi era toyinza gamba nti abakyala ffe tusinze okukoza ensobi naye ekizibu ekiriwo nti omukyala akola ensobi emu n'ebikka ensobi z'omwami 10 sikiwagira kuba na speaker wa parliament ne deputy nga bombi baami era ekyo kiba kya bulyazaamaanyi n'ekibe kyakuyiga gye tuli kakati saawa eno tuli mu kuba bukubi mmeeza tulinga abeegayirira ate nga kyalibadde automatic